guno nga RCC ajikirira Robert Shabaisi na mu kibuga ky'Embale n'akutuuka sembu kujja kwakyambadde waffe n'akubereka engalo yatwala ekibuga kino era wano we tuli seefu. Nja kubategeeza nti twegatiddwako director wa Bugisu Intellectual Forum n'amawulire mu kubereka engalo. Tulina asigidde Vision Group naye tumukubereka engalo. Tulina John K Media nga evudde ku Signal FM naye eri wane bakubireko mu ngalo. N'abalala bangi bakyajja. So sijja kumala budde bwonna. Programu yaffe egenda kutambula bweti. Okusaba nga kuwere tugenda kweyanjira buli omanya kumanya ge. Bw'oba oli mukulembeze ojja tuga ku title gy'otwala wano mu ofiisi. Tunaba tumaze tugenda kulyako enjogera ez'enjawulo, speech ez'enjawulo mu bumpi okuva abakulembeze ab'enjawulo. Lero tunaba tumaze speeches ezo tugenda kuba tulyako speeches eza abantu betuze okucelebrate nga tulina birthday bill eya mwanyi naffe wano comrade waffe mu NUP struggle ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tunaba tumaze then kati tujja kusala keeki tulye keeki ekinaba kiwedde bannamawulire balina interview bagenda okufuna ku bakulembeze ab'enjawulo omuli abakandidates abagenda okwesimba. Tulina Lord Mayor waffe mu kibuga ky'Embale gwali naye atuuse ne bakansala n'abalala bangi bakyali ku makubo. So muzikirize ntandikire wano bweti tuwula kumanyako tugende bwe tuti tudde mabega bwe tuti paka tujja kumaliriza wano wenyini wane wange wane. Okay. Sorry guidance akantu kano okukosaako sorry kinasobola okupitina amaloboozi okukwata n'okukoza n'emwana okawumula dobula kateka ku saati just support me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power, our power, amanya gange Pitibala Mtoga Shamira nkolanga woman mobilizer mu Mbale City nga nzomu birthday girl wano pate. Thank you. Izamanya gange bampita Mudomasoni Kadogo nkolanga Registra wa Industrial Division. Kutwalira wamu sanyuse nnyo okulaba nti tuli wano okusala keeki y'omwala wange ono n'omutabani wange ani Robert Kyagulanyi President wa NUP. Era wano tuli mu ssanyu ddene nnyo era tubasabira obuwangazi n'obukulembeze bube bw'amaanyi bube bw'amazima. Katonda abasaasire abatuuse mu ntebe. Amen. People power, our power, people power, NUP everywhere. Amanya bampita obudaya Sowedi Latif na nkolanga youth chairman mu National Unity Platform Mbale Industrial State Division. People power, people power, isimye ennyo okujja mwebale nnyo. Amanya gange bampita Agwe abasinga bampita Africa kuba ni musajja muyimbi. Mwebale okujja nsimye nnyo chairman ninsimanyo omwagalwa webale okujja webale tukoleza buli n'otugaata bambi mukolenge nnyo tubeere kitole kimu ku kibiina kyaffe kyano ekyomukulembeze waffe Kyagulanyi. Tuteekemu amaanyi munsanyusiza nnyo. Nze ndi agent ow'ensita eno nwanyisa nnyo njagala nnyo abakulembeze baffe babeere nga bayitamu tuli twali tuzaanya kati guno saagala tuzaanye. Mbasaba mubeere abamalirivu. Nze ndi mumalirivu naye mbasaba mwebale okujja baami. Mukama wa mukisa baami.
People power. Our power. People power. Amanya n'eddoboozi Lugoga Julius nga nviiridde Makuduyi Wanyanga zone mukama. People power. Our power. Manya gange nze Kayinja Ashirafu nga nviiridde Namanyonyi naye mujjeko Namanyonyi naffe mutukyalireko mwatulekerera. People power. Our power. Amanya gange nze Mulinde Ivan nviiridde Namanyonyi nga supporter wa Bobi Wine Kyagulanyi. People power. Our power. Amanya gange mpitibwa wa Muse Muhammad naye manyikiddwa nga Kyagulanyi E Mbale City. Food soldier. People power. Our power. NUP everywhere. Amanya gange mpitibwa Nasaba Isaac mu National Unity Platform onenkolanga youth chairman Northern Television. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power. Our power. Amanya gange Zegudoi Hassan Northern State Division. Bale bayesa seme mwachinyala mwanyama wala khulukhunganyo lolo pati Kyagulanyi kama sinakase nanga barakati ya Josefu na Milena uyu ne mwanya khukusa birthday ya Robert Kyagulanyi Center. People power. Our power. Bale Mulembe sese bali jeje keki sese nga nahuwira shibuka shino Lord Mayor muganire mwakaloba paka mukabonerewo wabulandire ibo bakabundi nti lwabigasho nga naifomire yose ibeyo Kyagulanyi lwabigasho msizo muwambere ali ukwezi era nga nakubabolera nti aganisire hano mitwalo 10 ndikuza kubaletera ziyedeko milimo egirimu mu office hano nenga namuleta officially eza abacheseko kalumira ati tekatekeruna maybe this very week when he comes from Kampala inshallah kugume bale be mukatya zero nabitiri sana anyiza aba overiye mabega ekiwete yo kamulwa. People power. Our power. People power. Ati omwanza yesi kama sino gase bana nga Master Moses register wa Northern Division Mchiti for President wefe Robert Kyagulanyi Center na makubono mule balukulomati ina banyiwe kweza said bayenda banyiwe sikubui Woruahe. People power kerina manyunyi. Nge woli ina manyunyi oboli people power ina manyunyi. Badange amanya gange bampita Master Moses ndi registrar wa Northern Division. Sanyuse nnyo okubala bamwena mu biti byamwe abaze wano okukuza omukolo gwa muwala wafwe n'owekitiibwa President waffe Robert Kyagulanyi Center mu. People power. Our power. Kama sine nangi wa Winnie Joy Wanyenya nga nkolanga admin wa Bugisu sub region office ano. People power. Our power. People power. NUP everywhere. Amanya Zeka Hendeke Asadi chairman wa Industry State Division. Mukusokera nja kwebaza bana bawuli nti mwebala okujja kubanga ennaku zino bintu bizibu nnyo ebana bawulire banaye bali ku bunkenke enja kusanyuka nnyo nti mbalabye muze.
People power. Our power. Gami nona nga Makuya Asman nga ndi professional mobilizer mu Mbale City ate ndi speaker we city. Okay. Mwebale nnyo basibo ne banyabo nzayogera simanyi Facebook ya Uganda na mutemu Luzungu ni Rogers. Watambuliza Uganda. Chamanwa. Rona. Okay. Nzamanya nze Mike Dimweze nzaliwa kuna Weyato Northern Division nze chairman wa Northern Division. Sebo chairman njagala okutegeeza nti Northern Division ye kuto omuliro. Already ku kifo kya Lord Mayor na candidates uyo yamaze okutuuka mu kifo kya MP nja kubalira onale wa Ivan Masaba onale Mugoya Umaru onale Mugashomu n'abana bachajja so Northern Division yonkusuubiza nti by akaluka 2026 wekanagulirako tujja kuba tusobola okugulira emmotoka egenda okutambuza ng'evudde mu Northern Division bacandidates bokka. So chairman weteeketeke nze omu ku baali bagobera speech za president waffe yagamba Kyagulanyi tali Kampala naawe awo oli alina bweyaawe n'amanyonyi awo osobola okubeera ani Kyagulanyi tolinda Kyagulanyi ave Kampala ate Mbale. So nze nga nze omuyimbi wa gospel naffe tugasseko strong okujja music tuli mukola era tuli kujja amakanisa abasumba bonna bakoowa Museveni bakoowa NRM lwakuba munange bo batya abatiitiizi boogerera wali eri wansi ne bavuddeyo ne twogera ekibaka kakikole ki kakibe.